naye waliwo omwani yankubira omukka siri mwerabira. Ebya Bruno K wamu ne Dorah bikaabya ate nga bisesa Bruno K amuzeemu kyeyamukola akadamikola nankalina mu maaso awo. Dr. Muganga naye avuddeyo nayogera ku bato eya Cindy wamu ne Shiba mwalimu amancholo birina mu maaso awo. Kadama eyafiiridde e Dubai lwa Dr. Omu bwenkuletedde mu maaso awo tosubwa kale katuyongere n'amawulire gaffe agaleero. Hajimiti nga wali nnyo okulombereddwa n'amaeri abasembeya 15 tomutya ono takozesa kikolwa kya kirogo kyonna just mu inboxing wali nnyo okutereeza oba ensonga z'amaka oba oli mu nsi ki ye wali okuyamba okulombera bulombeziddwa nobeera nga oterera. Kale katuyongere n'amawulire gaffe agaleero. Bruno K abadde tanaba kuvaayo kwogera ku nsonga za Dorah oba omukazi omupya oyo azenga amwesibako oyo omukazi omweru ndooza mwenna abamulabye yeyita Mariam formula oba cosmetics ya asangibwawo mukono. Ono omukazi yavuddeyo nayogera ebintu bingi eri Bruno K era nga sister wa Bruno K ali wali e UK yavuddeyo naye namukolera ka response era nga yamuzeemu. Ono sister wa Bruno K abadde amuberera ku nsonga nyingi nnyo kutandikira ddala ku Blaira paka ku Synth kati paka kono omwana omupya gwe yatumye n'erinnya Bruno K mbu yamala dda okumutuma erinnya. Details ziri awo mu maaso genda bo ziwulira. Bruno K yavuddeyo n'agamba omukazi yagambye Bruno K mbu yali awunya. Bruno K n'agamba nti no oyo omukazi we baali mu kisenge yamukubira omukka era ka video nkalina maaso awo tomugamba nti bigambo byange. Bruno K ewannaye kati tata w'omwana naye avuddeyo atandise okulabisa by the way Bruno K wabanga mugezi yandibyesonyi nga we yakola ebya Vanessa ne bino mbadde nsaba abeere nga waliiri soka olire ebyo yamugambye byamuzeemu nkomewo ne Kati Mr. Bibuuzo weki kyolifa teweerabidde naye waliwo omwani yankubira omukka siri mwerabira. Nyonyo n'otunuulira nezezengeri ly'omukazi gwe wali osuubira kimukwano gwolawo omuvubuka nga Bruno K asobola okwagala nga tolina kyomuwa gwe bagambye ssente zaaba talina ssente abaziina naye abayagala akukame paka lwokoowa muzunga nnyo waliwo lwokula you age past some things oba okategedde waliwo lwokula ng'okuze ebintu ebimu tokyalina kubikola okitegeera mubeereeyo mukuze muli mu menopause oli awo oyima toyima weekolobolawo obutaapu weekubakuba engalo ekiro ofunye omuvubuka omuto oyagala mukutukirako ebivumo by'abakazi bya bulijjo gasiya buloolo buli mukazi gw'olyawukana naye ajja tandika kimu yali tamalaako yali tashevinga kati fe tugenda mujjamu empale waya gy'obadde osiibako obadde ogirya naffe nga bwe wali omuwomi waye nga toyasama waba kusabye sente nga akasente toyinaamu oba n'okamuwa n'akagulyamu girlfriend omulala ate tozimba mutima kitegeera bufuna bufunyi wootuula tuuzaako empale wansi kyamukadde yagasiya bulolo omwesiba ku baana abato. Bruno zina buli kikazi kyolaba ekampala ekyema maaza bizine bano bashuwa ddiru bana baagwa yasuga ebizigo ne babirya shuwa ddiru ani yamusuula kulya abakazi kulya abavubuka bato okitegedde buli mukazi ekampala tasobola kwekuumako babalye mbwa mmwe n'obusente babutwale mumala okufiirwa mubeera mu nnyimbe mukaaba mukabira mu bifo bya Bruno K bebatta babba bammwe tibalobalo n'obisanga ebikazi kifiiriddwa omusajja kirwayi kikaaba kinnamwandu afudde muto ondeseewo otya bakibuuza tukuwe ku nkoko simanyi oba naalya naye kale tampa olusingosingo mmwe mutwesonyiwe buli sugar mami amanyi nti nalina omuvubuka gwali just know the love is temporary, it's not going anywhere. Kati gwali manyi Bruno agenda kuwasa. Look at yourself. Tunulire engalabi yo tunule bwofaanana gasiya bulolo mujja muvevenga eni toswala era we onyo oli mukadde toyina jjajja gwe jjajja wa jjajjaawo maswali
ebyono byebya Bruno K ate nga ye Dr. Muganga yavuddeyo n'atukakasa n'agamba nti no Shiba yali alina okuwangula cause Shiba oyo abeera nga muganda we ndowooza mukimanyi bulungi nti no Shiba Western bola bebisinga Shiba bamulabako nga performinga ku kivulu oba yali birthday ya Museveni ndowooza yali MK project ya balabako Shiba nga performinga era nga tebamwogerako nnyo era wali abayimbi abamu bo ne performinga ku MK project bote babalumba which is very bad because tosobola kuveeringa oatakinga aba artists abamu ne mubaleka ndowooza kino kitwe ekyokuyiga kati oba omulabi omuyimbi nga ali ku climax ye mumuwe opportunity ye cause olaba nga bano basereba abamu nga bakamiliyoni basobola ogendayo bo ne mutabalumba oba ne muba attackinga okisegera ekintu ekyo kiba kibi nnyo go wenna alumba cause kalenzi sibikiririzaamu kale okugendayo oshege naye era nga lwaki abayimbi abamu mubaleka okitegeera ekintu ekyo ate abamu ne mubalemezaamu ne mubalengera bakuba amacupa wekibanga kyekyo kugendayo kibi buli muyimbi agendayo mumukole ki mukyawe okitegeera ekintu ekyo soko wulirize Dr. Muganga byayogera mbere nga komawo nebya Dr. eyase omwana Dubai oli nyoto otanga bangambo ino Luganda ku Shiba oli cousin sister wange Shiba nebe tuddate I am a professional gwe katolooza singa nali nsobola okwekubira sandigambye nti ebyuma bya sindika bifeeko naye byafaamu Dr. byafadde n'okukola rehearsal sindi basooka wawuliddeko tugamba show yennyini kati kankubuulire Victoria ebyuma bya sindi waliwo ebyatuuka byalese nga tebikola nga yabyereetedde anti nga mumaze okumusabotaaji njagala tukanye ye yabyekoze eki yabyereetedde kubanga buli omu yali alina okuleeta ebyuma bye nebigaana bwe bigaanamu ne tukwata ssente Victoria University nekwata ssente nereeta ebyuma bipya nebimuwa era musanyufu ate nange musanyukirako. So mu memorandum of understanding between the two parties namwe ba organizer buli muntu yalina okwereetera ebyuma bye kubanga bw'okisigaza nga gwogenda obibawe wabamu akagize agamba mwankoze eki mwansabotaagi nze naye gwe weerondera ebyuma byo gwe byomanyi nti byebikolera byuma byawe byali birungi nga bikola naye walimu akantu akakola kindoza bafunamu accident katono ne bitatambula bulungi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media. Ebyo nno nga mbivuddeko ebya Sophie birungi yafudde wali Dubai era nga omwoyo gwe wonna gye guli tugusaba kumule mu mirembe nga we bagamba RIP Sophie. Ono Sophie nga abadde wali Dubai abasinga we bagamba nti no mbu yadde akola emirimu gy'abamalaya wali Dubai era nga yali yebaseeko n'omu Nigeria omu ndoza mukimanyi bulungi kino naku zino Dubai waliwo ba doctor wali abeefuula ba doctor koze tuna bakola ba certificates zaabwe tebanatulaga zi degree oba transcripts zaabwe ez'amakerere oba university yonna okitegeera nga ono omusajja ng'ono omuwala ng'agenda ku ddwaliro lyo omusajja okugyamu olubuto naye nga ebyavuddeyo tebyabadde bulungi ngenda kuba nkulekera muganda we nga complaininga ko oyo doctor awangalira wali Dubai nga bagamba kino oyo musajja si oyo omwana yekka kwe yakatta obanga eyakafiira mu ngalo ze sowulire nzize n'amawulire go siga ssanyu tuli mu mbeera ya kiyongobero mu mwena bannayuganda bawangalira mu kibuga Dubai wano mu Deira mwana muwala gwe bayise Sophie mu makyaga leero mu nnaku z'omwezi 21 atuvudde ku maaso era mu mwena abalabye vidiyo eno gitambuze ngenda tekawo bifaananyi bye bituuke ku famire ze bategeere omwana waabwe wawaali so that tusobola okuba tufuna ab'enganda ze afiiridde mu ddwaliro libayita Dubai Hospital afudde ajja mu olubuto lubadde lwa musajja mu Nigeria byonna nja byogera nga bwe biri mutegere ki ekyamusse obuzibu kwe yavudde okufa yali ajjamu olubuto naye nga ensobi yabadde ya dokita yamugyemu olubuto bamuyise Dr. Nganda. Dr. Nganda afunye complain nyingi okuva ewuwo oyo mwana aba wakubiri kubaka kufa wakubiri wa kusatu kubaka kufaako mu complain